Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyiddwa nga Uganda Mukamooli manyi ddoboozi wampita Ntambijimizo of course number one rich boy Maxwell Junior na bwetyo tukomyewo nateera tubeera kusako biki ebitambula mu entertainment industry ya Uganda olunaku lwa leero kitalo nnyo kitalo ddala wali atulaba Uganda eviiriddwako omusajja ow'amaanyi omu ku bapromota abagawazizza abayimbi b'e Kampala n'abantu abali mu industry eno at large ng'omusajja ono si mulala ye Derrick Sewankambo aka Adik Promotion. Adik Promotion ono yafudde recently naye nga kitegeeza okuba nti yafuna attack, it was last year enakusomeza 26 ku Boxing Day oluvannyuma okuba nti yategeka ekivulu ku side z'Egaba Beach of course n'ategeka Bobi Wine nabwe kityo gavumenti ye Uganda never stopping ekivulu ekyo oluvannyuma okuba nti Bobi Wine yali yakava okukola press conference mu America we yagambira nti ba investor tebavaayo tebajja ne bainvestinga wano because wano waliwo okukumpanya n'obulabayi n'obutali mu matimu bungi wano e Kampala of course ekyanyiza gavumenti ya President Museveni nawe ekyo nabyo ne bamukasolenga ne bagamba talisa positive kubeera nga tegeka kivulu na Kampala so omukulu oyo ku sheeyo Bobi Wine yagana okulu bamugamba nti bamuganya okujja okuperforminga yafuna heart attack of course n'atwalibwako mu ddwaliro nadde engulu recently twakitegeddeko olunaku lwabadde lwakutaano omukulu gwe bayita Derrick Sewankambo aka Dik Promotions bwatyo yabadde era nga mu byokweyiya atandise okuba nga asonda sente ze n'ategeka ekivulu ekyabadde ku club obligato of course ekya Stafuwa Natolo naku lwabadde lwakutaano mukulu ono yatuse ku kivulu bulungi n'alindako sawa nezigenda sawa ngawo 3 sawa 4 n'agenda alindizeeko alabe sofa turn up bweri naye unfortunately omukyala Stafuwa Natolo yabadde tenabakufunayo yadde omulema okujjako abasituzi b'emizindaalo of course ne ba MCs n'abayimbi backstage kino tekyayisiza mwana mulezi gwe bayita Derrick bulungi oba Dik Promotion bulungi nabekityo gyabadde talina amabanja amangi of course n'ebisumbuwa bingi Derrick bwatyo yafunye pressure nebanga kubiba pressure nabekityo ne bamuddusa mu ddwaliro ekirudu gyabadde over the weekend twasitude twafunye amawulire nti omukulu ono nabekityo asisa omukka ogusembayo ebizibu bya Derrick okutuuka wano paka sawa ze bivuddewa bingi bagamba nti omukulu gwe bayita Tony Sempijja yakwata ssente okuva mu State House zibeere nga ziyambako omukulu ono kubanga aziba ebitulipo gatta n'okupeyinga amabanja naye omukulu ssente bwe yazifuna okuva mu State House n'azeriira okuva kati okuva mukulu Derrick bwe yafuna obuzibu obwo obuzibu bw'amabanja obulamu bwe bubadde mukuwalikira paka kati bwati nasala tegeu ka concert kabeere nti kasobola okukabarenga amabanja ge but unfortunately yategese omuyimbi ogwe sijagamba nti mufu naye omuyimbi gwe yategese yamudisappointinze nabwekityo n'atwalirayo n'obulamu bwe bino n'ebirala byebaolina mawulire gaffe agaddaga osigadde Ntambijimizo subscribe on this channel tubeere nga tukikwasaganya bulungi bye bye.